njagala okubeebaza mwenna abawagizi okuntagira munsangudde amaziga abantu bagambye tetugenda wajjukira akalango kange nti baagala muleme kujja nkaabe naye mbakoowedde kubanga nawulira nga abantu kabaga temugendayo kikaabire ddala naye bannange ndowooza mulaba baswadde kitegeere mwebale nnyo era sigenda kuddamu kukaaba okujjako nga waliwo ensonga endala eyesimba eri bange neetagisa okukaaba kuba okukaaba kya bintu ate abakazi temugamba oyo akaabanga mukazi kubanga abakazi kopireti yokukaaba mwagijja watuma mwekaggo mulina okukaaba naffe abasajja kitutagalamu bannange bamaama maama esiteeka jansi baakukunsiiwa ayinza okabambi ali eri waggulu mu byayimpi naye naawe kutumidde sikulaba wano maama mugerwa n'omukyala sibalaba naye kale maama njagala okubeebaza mirimu gyonna gye munkozeemu bakadde bange nemunzizaamu amaanyi nemunzizangamu amaanyi bazadde bange ab'ewaka n'ab'ekampala muzadde wange ono Kayemba mukubireko omugalo honorable twabonaabona nga tuli baavu ne twesuubiza tuligaggawala naye tetunagaggawala naye era wetulisibwa be bannange si wewaawo mama wange buuzaako ku bantu kagambo kakukka amanya gange nze mukyala Nasula Rose mama wa Chris Evans omuto wange anzirako yazaala Chris Evans yamuleka nga wamaka gono teyalaba ku maama teyamutege yasaanaaza mwebale kwagala mwana wange mwebale kuwagira Chris Evans mwebale ekyo kibeera ekyokuyiga eri abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otandika okuyomba n'oyomba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba ng'omusajja akuvuddeko si kirungi oba kgenda mu mawulire tubirabanya ku bayimbi ne mutuswaza biki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kubasa omwana wa sisita naye ng'olwo n'okakanina enswaza evanisiba okitegeera neebereremu abaana abawala kale abalala olw'obudde kasita bannaye beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Simon Hamon Kiyaga ataawe yakwatirako era omwami ono omwebaza yeyamundeetera bwe yalaba nga ebyobufuzi bimuwambye n'andeetera omwami Simon Hamon Kiyaga obwedda ndi mumumagamaga wano simulaba naye nga Simon yonna gy'oli nkwebaza olabika oli oli mukwetala ova wano nawandi naye bandwebale nnyo naye taata wange wekampala sampodekyomumamabebi abasibe benyawo mwebale kubagira muganda wange myaka mingi 28 nageze nepula ku TV ng'okaaba ng'otunula bubi nengamba onaaba otya naye nga mwebale nnyo mwebale ddala tumanyi mukama jatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 kama watuwera omukisa amiina kale ndowooza niwe madireva nange tuyanza Let's go.
Child of